الرحمن الرحيم الحمد لله الذي عافاني الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به وفضلنا تفضيلا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى ديننا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حيثما كنت واتبعوا سيئة حسنة تموها وخالق الناس بخلق الحسن. إخوة الكرام المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمتند الله تبارك وتعالى، تمسوتا tumusinza Allah oyo namugereka Allah omutonzi w'ebitonde byonna, omuwanirizi wange naawe, omutonzi waffe atalinaako yamuwa magezi kututonda na nteekateeka gye yatuteekateekamu yonna, nga yatuteekateeka mu butuufu bwa byonna yali Allah. Tolaba ekituufu tuba kuba na pulaani nnyingi ku bye twagala okukola. Olabanga bw'oyingira ennyumba yo weetaaga okuba nga gwalaba TV, gwanyiga essimu, si we kiriseeka, gwanyiga essimu, oyagala okube ku ngata eddagala, oba kuba na pulaani ezo nga Mungu akola omuntu. Ekituufu wandimusaba emikono emeka? Ti Mungu ebiri tegikola, nyongerayo ogw'okumeka, n'ogwokusatu tegukola, mpa ogw'okuna. Kuba olabanga ebyokukola bingi, pulaani abantu balina nnyingi yaahe nnyingi nnyo. Abange golowooza Allah bakubagamba nti omukyala goyagala tumwongereko design ki? Ani nti Mungu kale wange tumusiige langi ayiruke, abulamu bweru. Naye Allah n'abyesigaliza n'atutonda nga bw'akoze atya, n'ajeema, tamanyi lwaki Allah amuleetanga bw'ali. Golowooza teriyo omuddugavu azaala muzungu. Assalamu alaikum. Omuddugavu azadde omuzungu omuyita batya? Omuntu gwazadde nga mweru yetaba muzungu, abeera namagoya. Golowooza Allah mu katiba kafulumya wabayo pulaani yo gamba nti nze kanzaale namagoye? Teri. N'azaala omuzibe nedda. Juzi nalaba omukyala ng'agaba obuyambi, n'awa abaana abalema batasobola kwetambuza, n'abawa obugaali. Omukyala n'agamba nti ekituufu nze mbadde nkooye, nga nguze pampa nkooye, omwana tasobola genda manju, wali wayonoona. N'agamba naye bannyambyeko at least ajja sobola nga okwewalula, agenda watuufu w'alina okugenda. Si magezi gange, si gago. Okubanga bw'oli nange bwendi, okubeera ne bw'oyina namulala b'ayina, si magezi go kuba nanfunayo. Waliwo akaseera mu biseera, olira kano seeka, waliwo akaseera mu biseera nga bakuyita ne bagamba nti gundi, nti wangi jangu kyuka, watukudde, nti ye wavuze bulungi eggaali andi eno eggaali teyakoze, ddayo ddamu ovuga eggaali endala. Nti kati tovuga ggaali, vuga motoka, nga tomanyi nti olibeerako na semaka. Wonna Allah n'akugjayo, abagendeddewo mu sizoni ezo bagenze, abali tebategeera basigala balalu,
abaali tebalina bugagga basigala baavu, abaali tebalina mirimu basigala tebagirina. Allah n'atusukkulumya mu abo. Bwali buyinza bwe. Nze bwe mbeera ku TV ndaba abanoonya neebuuza gwe wanoonyezaawa. Oba togendanga kubanoonya weesunangako balabanga abangi naye okufunamu owu Allah akusaasira buki. Ate n'akukuwa owu akutebenkeza yaahe omusula nga temulwana giba mirembe. Even byonna byanteekateeka ya Allah. Ababuliza b'ebitiibwa somye aya waggulu awo ezigamba zitya. Allah tukowoola n'agamba nti ya ayuha alladhina amanu, abange mu abaki abakkiriza Allah n'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, ne tukkiriza la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Tumusaba Allah museeko ebirungi bye omubaka waffe Muhammadin sallallahu wasallama yatuyita naga nti qu anfusakum. Wuliriza kano, yaga nti qu anfusakum. Number 1 mu by'olina okukola sooka otegeeza omutima gwo n'obulamu bwo. Tandika ogamba omutima gwo qu anfusakum, gutiise. Gamba omutima gwange nti byonna bikole tokola kinyiizaani Allah, byonna byambale toyambala binyiizaani Allah, byonna byogere toyogera binyiiza Allah, ng'okigamba mutima gwo nga mutudde mu nsondaaba nga tolinawo gw'ogamba mulala, nga bw'oteesa nagwo mu pulaani z'ebikolwa byo by'olunaku. Tuulako wansi oyogere n'omutima gwo ng'ogugamba okusinzaani. Wallahi gwegandi obubanjibwa okusaala esswala 5 kikubanjibwa. First and foremost, sooka oyogere na mutima gwo qu anfusakum wa ahalikum naara. Gamba omutima gwo nti ebisinga byonna oyagala obikola Allah tabyagala. Waquduha wa ahalikum naara, ogambe kati bw'omala okwetereeza ne weetereeza mu kusinza Allah aqida, ne weetereeza mu nzikiriza yo n'emirimu gyo, mu salaazo, mu nyambalazo, mu kusaalaako, mu buli kimu sadakayo, odde ku bantu bo mukyalawo nga muli aba ng'akamwecce omugambe omukyala sinza Allah. Anfusakum, emitima gyaffe n'abantu baffe tubagambe batya omuliro gwani? Omuliro gwa Allah muzibu nnyo, muzibu nnyo. Abange guli teguliikaani amanyi. Wa ahalikum naara, gamba abantu bo, mutabani wo, muwala wo, mukyala wo, muganda wo, baani bagambe nti abange waliwo akatyabaga akajja alituuka mu maaso ga Allah nga teyeesiikidde kanyeebwa, yandinoonya gy'akagula. Abange waliwo akaseera muganda omu yagamba ataliiwo, salamu alaikum, ataliiwo omutima guba gugwa nga toliiwo, gwe tegukukwatako, gusanga bakoze batya? Era kati kangubuleko atategedde Allah, aligenda maaso ga Allah nga teyasinza Allah, guli mugwiro ogwo nga bw'ataaliyo nga tusinza Allah. Oba ntegereka bulungi eyo nvuddeyo. Abanga basiraamu tuli mu kaseera shaitani weekuŋŋaanyiza abagikkiririzaamu, weekuŋŋaanyiza abagoberezi baayo, nebafuŋŋanya mu ttaano. Omuntu n'atuuka okubeera ng'ayagayaga, n'atuuka okwewola ssente, n'atuuka okusula ebweru, n'atuuka okusala ebisolo byonna, wallahi nga kuyidi teyasala. Abantu beewuunyisa. Onoonya omuntu gwe yasiibulula ku yidi y'ekisiibo nga tamuyina, naye nga ku Krismasi agenda kuliisa. Ng'ate nalaba akoze empeera ennene, sayakandiisiza abantu badde bagenda kutambula kutaayaaya. Eyo imaani y'ebicupuli, eyo imaani y'ebicupuli ojja oyiiya obuyiiya, wallahi teriiyo. Eyo Allah gye yagamba nti yukhadi'uuna Allah, babeera wano nga basaala mu jjama yukhadi'uuna Allah, nga bakwenyakwenyani, bamulaga nti basiraamu. Walladhiina amanu, naffe babasemberedde tusaba Allah tuwa obukkiriza obutuufu.
ne babeera nabo nabalaga nti ndi musiraamu wa ma hum bimuminin naye nga tebabeerangako baki Allahu akbar nga tebabeerangako bakkiriza nga yeefudde abitegeera mumulaba ku ssaala naye nga batuuka wa idha khalaw ila shayatinihim bwadde eri mubasamize banne mubagatta ku Allah abagamba nange ndi nammwe gye tutabeera naye mbategeeza amawulire agagamba fa illam takun tarahu fa innahu yaraka gwe bolaba nti Allah tomulaba wooli weekwese nnyo yakola atya Allah akutaddeko amaaso gakolaba abanga bibitiibwa olunaku olwaleero njagala mbawe eddoozi eno oba oliawo nsaba Allah agituwemu obulungi abaliwo n'abataliiwo tunaabategeeza oba oliawo nfunyeko tufuna naddala Allah bakwasiza omulimu gw'okujjukiza abantu balina komenti ze basanga nange ze nsangako ezimu ng'omusiraamu ajja ne ansa n'ebibuuzo ebiri wano wammanga ekibuuzo ekisooka akubuuza seeka olunaku olwo olulaba olwa Krismasi olwa Easter olusooka seeka ekituufu saagala nnyo nange mbeera saagala kubibeeramu naye ekikulu nina abaana ng'alaga nti abaana be basinga okwagala okulya obulungi ku olwo munaku endala nga badde abaliisa beans and kawunga for today agenda baliisako chicken and meat kwoteeka omuceere bane nga tuli bamazima oyo muntu abeera serious mumazeeko folongo abaana bakomye kati bali mu wiki meke waka seeka abaana bali mu wiki meke waka za holiday bali mu wiki yako gye banayonoonekera eri mu nnaku ziri ezijja tuli fenna bajja kubeera mu wiiki 3 n'ekigwamu nga bali waka naye ku wiiki 3 zonna ng'omuzadde tafunanga mukadde katwala abaana bagende bafune ku bulamu obulungi abalinze ku Krismasi nalusooka alyoka abatwalewa wallahi toli mwenkanya obwo buyaaye kupalapalanya tewali yali akuganye kukwata abaana bono batwala mu Sheretoni nobatuuza ku mmeeza bwete esinga eno obunene nobagulya buli omu kyasazeewo okukola ki okulya n'okunywa omanyi imaani muzirinyisa nnyo nogamba nti kati abasiraamu tebakkiriza cyakala ani akulimba naye waliwo Allah wakkiriza batwale bawuge mukadde akatuufu mu kifo ekituufu tuli fenna gw'olinda genda kunamira nsi gw'olinda nga bali boononeka naawe yononekereyo kubanga oyagala nnyo okusanyusa abeewuwo mbwa nti seeka footulaba nti kati footulaba tulina abaana neyiba afumbye ate noono afumbye kati abaana baffe bagenda kutaayaaya ani akulimba seeka omusomesa wano abaana mwina gwe mugamba okulya Krismasi tewali wallahi togeza amazima omwana nga azze ku ssomero wano ekalajji ku muzikiti nga azze kusoma ddiini n'omuleeta asoma eddiini oliyo sheekhe omusomesa muga nti genda olye Krismasi tummudde mu package ze bagenda nazo baga nti Krismasi tekkirizibwa era omwana agenda ova wano ng'akimanyi nti eyo haramu omwana yasoma eddiini yakugamba nti taata nze ebyo sibikola ki ye kennyini yakugamba naye ekibalimba babatwala ku zisente aginensi babatwala ku kigo babatwalawa amasomero ge basomeramu sigaki siga busiraamu siga ddiini ne batuuka ne bamuyigiriza ebintu ebitakwatagana ne bagamba wano baleeta ebibuuzo ebikyamu n'okebera questioning ejja omuntu kwakida babuuza omwana nti kitonde kikunse kifaanana Katonda wallahi kibuuzo kyajja mu IRE nga babuuza mwana wa busiraamu ayogere ekintu ekifaanana Allah ku nsi bamuteekamu akida enkafiiri gwe gye watwala mwana we gyali buli mwana akusabye Krismasi akugamba nti tatangulirayo akagoye manya nti oyo gwamu eyonoonedde taata yekaluzaala ne maama okubeera nga munnange bavuddeko okubeera nga abaana baagadde haramu ekisooka abaana tebava ku TV kale sawa zino akalanga kaliko kavaako kano kaddako kavaako kano kaddako
kano kalanga kivulu, kano kalanga Christmas, kano kalanga nyama, kano kalanga mbizi, kano kalanga mwenge, byonna biryoko. Omwana wo kwatula kuva ku makya paka ttuntu. Basheekha ne bategekayo ebifo by'okusomeramu abaana Qur'ani holiday n'ogamba nti abaabula ebyokukola. Gwe abo balina babeeraka batwale. Gwe yiiya, oyiiya nnyo. Allah kyagambye wa ahalikum naara, n'abantu baganda omuki omuliro tobakkiriza, bagambe baana bange bino tebikkirizibwa kujemera Allah. Ekirala, abasiraamu abasinga bayaaye munasonyi okikozesa, Allah nsonyiwe, naye kitulina okukozesa batya batuuka kaseera nga yawasa Magureti, yawasa Harrieti, yawasa Josephine, n'amuleeta eka n'atamuwoowa n'atamuyigiriza busiraamu. Yidi bwetuuka n'amugamba nti twambale sheria tugende ku muzikiti tusaale. Nandize sibitegeera nja kulire waka. Christmas bwetuuka omukyala n'atabuka nti walya yidiyo, kati nange njagala ebyange. Ne gujja bagira anti walya tewalya yidi nti ye nange ngulira. Bangi basula kutebuuke babazuukusa emisana n'ekiro nti ssebo tojja wano nga toyina lugoye. Bw'afuna olugoye kati gula enkoko, bw'agula enkoko kati gula omuceere nga gwayina eka si musiraamu. Bwe kijja ku bavubuka bannaffe yakwana, gwe yakwana si muki, si musiraamu. Kati amabanja gaaliko gaakugulira tali musiraamu Christmas agimuwe. Naye nkukubiriza nga nkwegayirira, nkujjukiza, nkuwooninga teweetaba mu abo, tobaako goowa n'ogu. Ne bwe ba message egamba Merry Christmas togigabanga, kuba ojja kuba weegasse busungu bwa Allah. Ennaku zisembedde nkyamu, zisembedde, tozisembezanga mu makaago. Kubiriza abantu b'essaawa zino oba wakubaliisa baliise kati ng'obudde bukyali. Mulye mu nnomo yammwe nga bulijjo bwe mulya. Lwaki gw'ogenda mu saakasi mwandiseeka mbayita nabo kati bampise ngende ndye Christmas nange ku Yidi mbayita owange baba tebajja babireke seeka babireke lakum dinukum waliya din bayina ebyabwe naffe tulina ebiki ebyaffe. Ani yakugamba nti obusiraamu bwangu buwooma butyo nga keeki bwangu bwakusiba mutima akukyaye n'akukyawa. Kino nkikubuulira ne bw'abeera maama wo tokkirizibwa muwa Christmas, ne bw'abeera taata tokkirizibwa muwaki kati olugalo friend olwoboyirava toyingirira busungu bwa Allah. Wandikikola ng'olowooza nti okwenya ffe abakujjukiza, naye mwana wa tukyandimenyawo emirimu gyo gyonna gye wakulembeza ne gy'osembyayo nga tolinaawo yadde naaka ng'oli ku pointi ya 0. Yagamba omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, yagamba kullu mawlud, buli zadde erizaalibwa, buli mwana azaalibwa, yuladu ala alfitra, azaalibwa likubumbwa bwa la ilaha illa Allah, ng'akimanyi Allah tazaala era teyazaalibwa, talina kimufaanana ku nsi. Ebitonde byaffe tuli bitonde. Omuzadde bw'amala okuzaala omwana we yamutwala ku kyaki, omwana we yamutwala ku masomero agamugamba nti bakatonda bali basatu, omwana we yamutwala mu masabo. Muzadde yavaako kalunzaalira kuba olina okulunda omwana we kuva lw'omuleese paka lwakula nga ali ku la ilaha. Allah aga nti buli mwana ajja yenna abeerako omusingi gwa la ilaha illallah, aba amanyi nti Allah ali omu. Buli kiwanga ky'oleeta ku duniya bivunaanyizibwa ku ggwe kubeerawo ng'oli mulamu, ng'otegeera bulungi, n'otwala omwana mu mabaala, n'otwala omwana mu nnyimba, n'omutwala mu nyegenyege, n'omutwala mu simanyanga mu nkuuka, n'omutwala simanyanga mu kitoobero. Gwe toobeera nnyo. Byonna by'okola wakubinnyonnyolewa Allah. Naye bazadde baffe, bazadde b'abaana bwe bavaako omulamu omunene, omwana okuba nga ali ku kituufu n'omwana okubeera nga ali ku kikyamu.
gwe omuzadde gwafuula omwana okubeera omusiraamu namaddala kuba bw'obeera muzadde nga kituufu oli serious omwana agenda okuva ewaka nga tilisi yayesana alinako empapula 10 bw'oba nga wasoma ku ddiini n'agenda kusomera nayongereza okwo agenda okuva ewaka nga amanyi nti okusaala kummanjibwa agenda okuva ewaka nga akimanyi okulya baliisa bisimillah baliisa ddyo oteekateeka mwana n'agamba nti bazadde baffe bazadde b'abaana yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi abazadde bafuula abaana baabwe abakatoliki oba abakristaayo oba abasamize ng'omuzadde gwavaako byonna sinzira ku mwana w'engeri gy'omwambaza sinzira ku mwana w'engeri gy'abeere waka n'omukwatamu alya atya asaala atya ayambala atya era ani abigula muzadde mwanatu era obuvunanyizibwa bubeera eri muzadde gwe omuzadde gwalina okutegeeza omwana wo nti allah tazaala allah ali omu tebali basatu tobeera nga abalowooza nti katonda abantu seeka katonda w'abantu abo abantu bantu baddira katonda ne bamukuba emiggo woddira mukama wo n'omukuba emiggo ku mulimu osigala salamu alaikum n'ogalamiza mukama wo akukozesa n'omukuba emiggo osigala ku mulimu n'okusibwosibwa naye bali baddira katonda waabwe ne bakuba yesu emiggo yesu n'akaaba n'avaamu n'omusaayi ne bamutta abantu bo ne basigala ku nsi nga yesu taliiko katonda waabwe nga taliiko oluvannyuma nnyo ate n'azuukira n'addamu n'asanga abantu abamusse nga kwe bali astaghfirullah bane allah bwakuwa obusiraamu oba omaze ne bakugamba nti ate kati bino ebintu binneewuunyisa bagamba nti nkuwulireko nti anti katonda mwana katonda mwoyo ani omulala katonda mutuukirivu waliwo mutuukirivu natali mutuukirivu kati oba omwoyo yatali mutuukirivu oba omwana yatali mutuukirivu kati katonda bali awo basatu bwebabuuza ani yasooka ku bonna abasatu ani yakola ki nti olubereberye waliwo kigambo waliwo ani kigambo n'afuuka katonda simanya katonda nakola omuntu biri awo bya tepo nkwekanku kwekule kati ebyo ne bijja n'obuuza ani yazaala katonda nti Mariya ani yatonda Mariya nti ate katonda seeka oba biwulira ate nga bamativu bali awo bakkiriza nti bwe biri naye nga nabi Ibrahimu alayhi salatu wassalamu nga mu magazi ge allah ge yamuwa yatuulako wansi n'agamba nti naye ddala katonda gwe nnyina okusinza yaliwa falamma raa shamsa bwe yalaba enjuba ng'etambula nga yeetoloola evudde eno egenze eno n'agamba nti ono ye katonda yasooka kulaba mwezi nabi Ibrahimu alayhi salatu ng'anoonya gwasinza mu butuufu asaanidde okusinzibwa n'asooka alaba omwezi falamma raa alkamara yalaba omwezi nga gutambula nga gwakirira ekiro nga guva eno gugenda n'agamba nti bannanga ono katonda abaali awo mu ssaawa 9:10 omwezi ne gubula nandize sisinza katonda abulawo ekyo sikikola abaali awo n'alaba emmunyenye nga nnyingi naga nti ate bano bangi nnyo bebbo agenda okukola nga nabo bavuddewo tuli ffenna ne bano si bebbo olaba nabo bagenze nga tebabadde bangi najja n'alaba omusana nga gwaka n'okwokya gukola ki gwokya olwo amagezi gavaayo mu myaka gya kivubuka avubuse kati atandise okwetegeerera n'alaba nga omusana gwaka enkeera n'agamba nti ate ono katonda munene nnyo n'okwokyayokya ayi bwe nnyina osinza bwe yalaba nga agenze nga n'omusana gugenze n'agamba nti bonna siba katonda inni wajjahatu wajihiya nze njolekeza ekyenyi kyange n'omutima gwange eri oyo atonda bino byonna that is it bw'oba nga otegeera bulungi kyolina okukola byonna bakatonda basatu bavaawa gwe bw'oba otegeera bulungi kisoboka okujja
ate naafa ate naazuukira ate n'omulinda mazaalibwa ate okufa temubeerayo. Byonna byolekeza Allah. Bwetaavu bwo bwonna nga nabbi bwe yakola kasita yagamanya etandika okubeera ng'alaba embeera bwetaavu naga nti nze ebyange mbyolekeza Allah. Oyo Allah gwe mbyolekeza yatonda ensi n'eggulu n'ebibirimu n'ebyenda bye bitambula byonna. Abange nga ye mutonzi ogwo. That's why tumuyita kaki? Katonda. Huwa khaliku. Allah muki? Mutonzi. Si muzadde. Nze era nakuzomba mbabuuza. Bwe mugenda mubuuze bano abantu ababeereyo bumule mugamba nti Katonda taata. Simanyanga kitaffe Katonda. Gwe bw'olaba bimakinga sense. Ate Katonda ate omuyise kitaawo. Gwe bw'otula wansi n'olowooza ebituufu olaba byogera bitegeerekeka. Mbw ate Katonda taata. Ate Katonda tafuuka kya kitaawo. Subhanallah. Naam. Nga tugenda mu maaso abange lwaki tuli ku nsonga ezo tutegeeza nti abange tutegeereza abaana baffe tutegeeze emitima gyaffe tusinze Allah tubeere ku mulamu omutuufu ogw'okusinza ani Allah. Teweegatta mu binyumo by'ennaku zino ezijja. Bw'oba nga oli musiraamu nga wasalawo okubeera omusiraamu leka bali bakole byabwe naawe oyina ebibyo. Idi bw'enaatuuka genda ojjaganye eya wiiki ebeera jjuma teri akuganye kulya linda ejjuma ekola etya etuuka olye. Tewalyagala kulya mu nnaku ndala zonna. Lwaki olinda kulinda balala nga boononese? Seeka oli abalala bali mugenda mu byalo tikaŋŋendeko mu kyalo ngande ŋŋenda kulabako beewaffe ku mwaka gwina emyezi 14 alinda omwezi ogusemberayo ddala ne mu nnaku ezisembayo nga 23 oba 2 n'alyoka agende mu kyalo. Oyo aba muyaaye abuzaabuza enfaaye aba agenze kukola sheitani kyeyagala abazzeeyo mu katemba ye be bali Allah bwe yagamba nti babeera eno mu tawuni ate okumulaba nti alya Krismasi. Wa idha khalau ila shayatinihim bw'anaddayo eri mu kyalo gye bamumanyi nti ye Peter nga tayagala kumanya nti atayagala tumanye nti si musiraamu ng'abagamba nti nze eri mu kibuga mbeera mbabuzaabuza. Ng'atuuse eri batuuka eri n'embizzi ne bagirya n'omwenge ne bagunywa nga beekwese. Ku lunaku olwo toyinza genda mu bbaala n'otusiba ng'otiguka nga tonywedde mwenge. Tuli ffenna? Naam. Nga tugenda mu maaso njagala tutandike ne aya zino. Allah yatonda mu bitonde bye. Mu bitonde bye yatonda omusajja yali omugezi ennyo. Allah n'amwogerako mu Qur'ani. Tugenze mu Suratul Luqman aya ya 12-13 oba olyawo nga bwe tugenda mu maaso. Yatonda omusajja yali omugezigezi ng'ategeera Allah we. Tebaogera ku baprofesa bali bayiya ssente. Allah yogera ku bantu abali bamusinza ab'ettabbu abaali ab'ebbeeyi abamuwa obudde ne bamanya nti byonna bye tuliko tuli ba Allah. Ebbanga lye tukola tugenda kuddayo ewaani ewa Allah. Musajja ono Luqman Allah amwogera nti walaqad a'udhu billahi minash shaitanir rajim ولقد آتينا لقمان الحكمة نشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله شيئا لا تشرك بالله. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أقام الله القرآن ولقد آتينا لقمان الحكمة أمزم الدرة. الله أقام Luqman musajja ono ayogerwa ko teyali nnabbi wabula okusinziira ku mirimu gye yakola ng'asinza Allah yamwogerako. Yagamba nti twawa Luqman okutegeera. Allah yamuwa okumanya Allah n'amuwa obukkiriza ng'afumiitiriza nnyo ku Allah
n'amusinza nga akaseera konna n'abeera nga amwebaza. Tuli ffenna abange mbakubiriza bwobanga ofunye akaseera ng'oli musiraamu ng'olaba obusiraamu obukola weebaze Allah okufura omuki omusiraamu, kubanga bagenda okwonooneka tebamanyi kye bagendamu, tebakirowooza nga nako nti kikyamu. naye nze naawe Allah waba kyatuwadde akawomerevu k'okutuula wano n'okubeera nga nabino tubitegeera tulina okusaala kyabbeeyi. naga nti omuntu yenna afuna akaseera neyebaza Allah. yagamba nti waman yashkuru fa innama yashkuru linafsi. yagamba Allah nti oyo yenna yebazizza Allah nakakkanako wansi, neyebaza Allah obulamu bwamuwadde, abaana bamuwadde, sente zamuwadde, ezadde lyamuwadde, obulamu bwamuwadde na buli kimu. mwana wattu aba akikoze kigasa ye. okwebaza Allah tewali sente z'omu, oba omuwadde sente tya Mungu nkuleteddeyo omutwalo webale kumpangaza mu bulamu bw'ensi buno. omuwaddeyo sente Allah, omuwadde ennyumba, omwebaza nga n'emmere gwe walidde, n'omwebaza 1000 lw'oyina nga ate gwagenda oddukozesa. n'agamba okwebaza Allah kigasa nze kigasa gwe. tusobola okwebaza Allah mu bikolwa, mu kusaala, mu kusiiba, mu kwogera nga tukkakkanye gyali, n'ebigambo tusobola okikola n'ebikolwa nga tuwaayo ewaani ewa Allah okutaasa abeetaavu. naga nti yenna abeera akikoze n'abeera nga yeebazizza Allah, aba yeebazizza nga ataasa ayamba mutima gwe. Allah kye yategeeza kyeki nti bw'otamwebaza tebimusala. waliyo bangi abamwebaza naye leero tetuli ku nsonga ya kwebaza, tuli ku nsonga ya kwetereeza mitima gyaffe na kutereeza bantu baffe mu maka gaffe, mu mikwano gyaffe, mu baganda baffe, nga tubataasa omuliro, nga tubeewaza okwewala omuliro, okubeera nga tetugenda mu kunyiiza Allah mu nnaku zino n'omwaka nga guggwako. nenga togenda mu bivulu, tolya mmere ng'olya nnyo, ng'olya birungi lwakujaganya lunaku lwa Christmas oba olusooka, togenda. n'agamba nti omuntu yenna yaba yeebazizza Allah. ono Lukumaani Allah ayogera bitendo bye, omusajja gwe twogerako Allah ayogera ebyebbeeyi bye, yalinga yeebazanga nyaani Allah nga buwungeera, obudde nga buwungedde agamba Allah alhamdulillah. tuli ffenna Allah weebale. n'agamba naye Allah agamba wa idh qaala Lukumaan, yagamba Allah mujjukire, yatujjukiza Allah, yatunyumiza mu mboozi, n'agamba mujjukire mu kaseera omusajja ayitibwa Lukumaan libunihi lwe yakowoola omwana we mutabani we, nga gwe bw'olina okuyita abaana be ewuwo. onayita abaana be, yayita omwana we n'amuyita mutabani jangu. muzadde lye yalina yayita mutabani we n'amugamba jangu. wahuwa yaidhuhu, naye ng'amukubiriza, ng'amulaamira, ng'amunnyonnyola, ng'amubuulirira embuulirire y'ekintu ekikulu. naye kati akuyita okubuuliraga mwana wange nkubuulire, nina poloti yekansanga bammanja, oli naye maama wammwe. yeerabira okutegeeza abaana be okubaleka ku la ilaha illa Allah. agamba nti baana bange mbabulire ono muli si wammwe, oli si bye yakola. yayita omwana we naye ng'amuwa ebigambo ebirungi amusibirira entanda, n'amugamba ya bunayya, owange mwana wange mutabani, la tushiriku billahi shay'a, togattanga ku Allah n'ekintu ekirala kyonna. togendanga mu kugamba nti Allah azaala, togendanga mu kubeera ng'oyogera nti Allah bakatonda bali basatu. towayawukananga mu mbeera n'ogamba nti ate omwaka guweddeko koogwokyo gulewo mupya. toyingira mu kuyingira mu busobozi bwa Allah. la tushiriku billahi shay'a, yagamba la tushiriku billahi, la tushiriku billah. yagamba la tushiriku billah, togattanga ku Allah. inna shirika, mazima ddala okugatta kwadi, okuyingira mu kubeera ng'olinayo konna kooterese, konna kooyiiya, akatalika nga kakyamu, konna koonaateekawo, oba okeesiba, oba okakozesa ki, oba oyinayo bakubi ba bitabo nga bakuyambako eyo, bamwefudde ab'eddiini ennyo. la tushiriku billahi shay'a, la tushiriku billah, togatta ku Allah. inna shirika, mazima ddala okugatta ku Allah la dhulmun adhim. n'amugamba mwana wange, oliba weeryazaamaanyiza olwo eryazaamaanya
olutabangawo. Buli oli yenna lwaligenda n'akola ekinyiiza Allah nga kiyingira mu buyinza bwe yega nti adhulumun adhim, mwana wange oliba weeryazaamaanyiza, obulamu buliba bukusaze, tokikolanga, togezangako n'obyerimbikamu ebyo. Abantu bannange bannaffe tubagambe obusiraamu obwaffe bulina entondo. Salamu alaikum. Allah waffe tayagala mulimbikamu birala. Gwe kati kubisaamu ekifaananyi nga gwasanze mukazi wo n'omukyala omulala, omugamba nti mwebale nnyo mugende maaso, nze mbalize ndi mu ddiiro. Salamu alaikum. Mbalize ndi mu ddiiro. Ajja ti mbalaba kangira ndaba ku mupiira wano. Kaifa Allah, golowooza ye Allah tabaraka wa taala eyakutonda n'akuwa amaaso n'amatu n'ebigere n'amagezi n'akutonda ng'akutonze kumusinza, akulaba atya nga gwamuzaaza nga naawe abazadde bo bamanyi? Akulaba atya nga naawe oli mu binyuma ebifaanaganako bityo? Wallahi anyiiga. Era mu bigambo ebimu yagamba, bwe mbasabidde hadithi, yagamba nti eggulu lisaba Allah libetentuke likutukeyo lijje litugwire, nga ligamba nti mutandika mutya okuteekako Allah ekigambo ekinene. Ensi esaba Allah yeyaseemu etumire etunyigire wansi nga Qarun, tukkirire tubonabonere eyo, lwakuba nti waliyo bannaffe abo abagenda beerimbika ne bakola ebikyamu. Allah nabiga nti mukkakkane, bano ngenda bafuna nandi oyo gwe mulaba ali mu kucyakala oyo abulayi ennaku ttaano afe, ajja mumuleke. Tomanyi ojja kuba oli mu kupaalapala n'akakazi mwonooneka, mugenda kukola bya buseegu, wakatutteko awutu oba awutu bakugamba zeezo z'olina okugendamu. Allah akutwale ng'eyiseewo ewiiki, oli emiggo paka lw'oliziwulira nga ate togenda givaamu. Idhan abanga abasiraamu mbakubiriza nga mbajjukiza, Allah yatutonda kumusinza. Allah yatutonda kumusinza. Tazaala tazaalibwa, toyingiranga mu binyumo bifaanaganako bwe bityo. Adhani mu mbeera eyo abanga abasiraamu mu bulamu bwaffe buno tubanjibwa oluusi okwerekereza. Mu bulamu bw'ensi bwonna omuntu osaanye weerekerezeeko ebimu. Si buli kinaakuyita mu maaso nti ogenda kirya, si buli kigenda kujja nga kinyuma nti ogenda kugenda osamwasamwe ng'ogenda osanyuke. Tuli ffenna nina akagambo ketera okukozesa nti mu bulamu buno obw'ensi buli ayingira mu duniya muno alinga muti gwa muyembe guli ku kkubo. Tuli ffenna buli agenda okujja agenda kwata ejjinja akube ku muyembe ogwo ng'anoonyako omuyembe oguliko ogwengedde, gugwa gukole ki? Agulye. Salamu alaikum. Buli anajja nga enjala emuluma agenda kuba ku muti ogwo aggyeko omuki? Omuyembe agulye. Kati mwana wattu naawe nkusoboleke kubeera nga wakukuba nti buli anajja alina kukuba ogenda oliibwe. Ekirala si buli akanyugira amayinja nti onaagagoberera, nti buli akukubidde ejjinja nti owange naawe ng'omukwata ejjinja ng'omuddiza, oba oli wagenda Naggalaba tojja tuuka. Kubanga buli ojja kubona ejjinja n'omulala ajje, ojja kubona ejjinja n'omulala akole ki? Ajje. Mwana tu abamu balekanga n'obeesonyiwa n'obanga atabirabye, onaabeerekereza abo kuba bangi bajja nga balina ebigambo bingi. Abo boogerayogera abo b'osuubira okubeera nga ki baleke babeerewo. Mu bulamu ezo challenges olina okuyitamu, onaaziyitamu tuke mu maaso ga Allah ng'oli wakwesiima. Abo bagenda kwogerera nti watabbuliiki, omanyi kati ennimi eziriwo, oli mutabbuliiki, wasiira mu kanyego watandikawo eddiini, ate kati gwe beesonyiwe. Bwe bamalanga okwogerera genda mu nnyumba yo, genda ku muzikiti, genda ku musaga nti ayi Allah bino mbikola ku lulwo, nsaba onnuŋŋamye, byonna binkingirize, obyo obalimu obulungi obumpe, obyo obunkingirize, ng'osaba ani? Allah. Idhan ekitali ekyo
bangi tugenda kwekanga nga tukoze laavu esusse oli yaŋŋaanye nti seeka neiba agenda kuleeta emmere agimpe njigaane. Salamu alaikum. Neiba bw'aba agenda kuleetera emmere kikuleetera nakufumba nyama. Okitegedde neiba asobola okuleetera emmere naye ate automatically nawe obwedda wabadde wafumbye edda. Era nawe obwedda wakulabye nawe ofumba ng'oza takola ndi ofumba kubanga akimanyi ewuwo bwe mufumba ennyama engeri gye mbeera mufaanagana n'abaana gye babeera bakyamuseemu. Tuli ffenna. Ekirala bonna nga buli bantu bategeera bino bibabulira abantu bategeera abo wallahi bakimanyi nti oli musiraamu bakimanyi nti bino tobirya naye lwakubanga nti oyo alabika atufaanana ne bwemutwalira embizi asobola okulyako katonotono ne bwemuwa omwenge oyo anywako bakumanyi era bagenda okukuleetera ebintu ebyo nga bulabo bafaanana. Naye nze mbabulira kati nze mbawa amagezi gabuwa tandika obbagamba obudde nga bukyakola ki nga bukyali ayombe kati. Tuli ffenna ayomba nti lwaki ebyange obigaana lwaki okola bwoti nti nze obusiraamu temunzikiriza kukola ekyo nze ndi musiraamu abcd ng'omunyonyola obudde bukyakola ki. Nkubuleko omukwalo gwa nti ndaba mugenda mu masanyu gammwe nti ye naye nze ate obuzibu bwe naabirya nja kuva mu busiraamu. Salamu alaikum. Obusiraamu bwaffe bwe naalya ebintu byammwe ebyo nja kuva mu buki. Obusiraamu bwaffe buyina amateeka mangi n'entondo ojja kunsonyiwa mpolampola agenda tuuka wali ne bw'anaaba okukubira simu ajaga nti omusajja ono yaŋŋamba owaye kamwesonyiwe kuba omugabo budde bukyakola ki. Naye kati abasinga balinze imaani zirinnye ku kulisimasi kwennyini nti auzu billahi mina shaitani rajim toleeta gundi bali abantu gwawangala nabo olina bakwatanga mpolampola olina bakwata mpolampola. Yagamba Allah qul bagambe ya ayuha alkafirun abange mu abawakanya amateeka gani ga Allah la a'budu ma ta'budun sigenda kusinza ebyo bimukola ki teeka la kugaana nyo kuteegaanira ddala nti sigenda kubirya sigenda kukyakala nammwe kubanga Allah wange nsinza omu amateeka gange nga yina malala nnyo. Wala antum abiduna ma abudu nammwe temusobola kusinza Allah wange nga tabasaasidde kuba Allah gwe nnyina ayina amateeka nze nsala emirundi egi siwe kiri nsala emirundi egi ate wekanga taddeko kabuliya ne baadiya ninayo ekisiibo nze byange tojja bisobola ate nze ntunula mu kibula gwe simanyi gyotunula gwe tojja sobola byange okujjako nga Allah akusaasidde. Lakum diinukum waliya diin gw'olina bibyo nze nyina yidi zange. Omusaayi ffenna tulina gwa tuli bankima tuli bangeye naye nsonyiwa ate kunzikiriza nzikiriza omuntu ogwo ngoberera Qur'an. Kyekubiriza kyeki abantu babakubirize abantu sooka weekubiriza omutima gwo gukakkanye wabadde ne pulaani ezigenda mu nkuuka ezigendawa ezigenda okukyakalira kusazibwa ezigendawa togenda biveeko kale tulabe bw'onaafa. Salamu alaikum. Waliwo gwe bagenda okujjako omuntu nti yayalidde Krismasi nti ogenda kalabba tewalidde Krismasi jangu wano gyali naye mwe temulabanga ennaku nkyamu abantu beeraliikiridde basula kutebuuke baga nti ayina embuzi munnange sula naye ku nkondo y'ekitanda kuba kati abatwala tebaleka. Kati abayina abaana ng'olina omwana omuwala nga tali bulungi sitebo abavubuka kye bamukola bamusuubiza omutwala mu ggulu ne mu nsi oyo naye ali awo buli kimu. Ithen abange mbakubiriza nga nange neekubiriza okusinza Allah tutuke maaso ge nga yatusiima tumusaba Allah tusonyiwe okuba musonyiyi. Allahumma kubiriza okumwetonderanga akaseera konna kuba ye Allah musonyiyi naye nkukubiriza okukyusa pulaani zo zonna zobadde oyina zosuubira okukola nga omwaka guggwako nga zirimu okujemera Allah.
katugereko mu adhan inshallah. Naam. Mu mbeera eyo abasiraamu abaliwo abampuliriza n'abandaba, njagala mbabuulireko bino wammanga. Ebigambo bino tetubibabuulira nti nno tulina obukyayi eri baganda baffe. Wabula kiragiro okuva ewaani, bigambo bya Allah. Yagamba Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ng'ategeeza abasiraamu abasiramukidde ddala ne bakkiriza Allah, yatugamba nti aduniya, ensi eno sijinul mu'minu, mwana watu yembeera y'okunyigirizibwa kw'omusiraamu, ng'anyigirizibwa atya, ng'alina okuleka mukama we by'atayagala nga ye Allah, agende n'ebyo Allah by'ayagala. Yembeera omuntu gy'awangaliramu nga yakupakasa essaawa bina, anoonya kyatwala ewa Allah, tindika ali gw'alina okusitula atuke mu maaso ga Allah ng'alina esswala, alina kusaddaaka zaka, alina okusiiba. Omusajja omu yaleese akafaananyi nga kali ku ssimu, n'empulira nga n'ennaku enzita, yaleese akafaananyi nga kali mu kofini. Mumanyi kofini? Ng'ali mu kofini, mu ngalo muno akuttemu ssente ne zaabu ne feeza n'ebyokulya, simanyi byenjogera bye bimu, zaabu ne feeza bye bimu, nga byonna bikutte mu ki? Nga kikeesi kino, kikofini kino bakibikuddeko omutwe, ayisizaamu omukono, ali mu kugabirira kapa ng'agamba nti bannange muleke nsooke nsaddaakeko ku bino, naye nga bamwetisse ku bibegabega bamutwala. Tebamuganya yadde okwekyusa. Nendowoozamu watya nga mu basiraamu bannaffe be tuli nabo, be tuwangala nabo, ajja kulowooza okudda aseseme bye yalye ku lunaku olwo nga tewali, kuba Allah tajja kukusonyiwa ebbanga lyogenda okukola ekintu ekyo ng'ogenderedde, ng'omutima gukalubiza ogamba nze kandi ebirala tunaabiraba enkeera, ne Allah ajja kulinda enkeera, ne Allah ajja kulinda enkeera. Nga tumaliriza, abanga basiraamu, buno busiraamu, abange buno busiraamu tetusomesa bukyayi, wabula tusomesa tteeka lya Allah. Obitegeere, faman shaa falyu'min, ayagadde akkirize, atayagadde awakanya abireke. Oba ntegeereka bulungi? Tewali poliisi egenda kukwata, tewali musiraamu agenda kukuba miggo lwaki wagenze, naye emiggo giri waani? Giri awo. Gwe tolaba nti toyina sayansi akugamba kugendayo, mbwe ate wa Allah nagendayo ntya? Gwe weebuuza wano wajja otya? Andi weebuuza ngeri gyogenda ogende wa Mungu, gwe olowooza wano wajja otya? Gwe olowooza emyaka gye wamala, emyezi gye wamala mu lubuto lwa mukaddewo gye twamalamu, ng'omanya emboozi gye wanyumizangayo, oba olowooza alingayo ng'osirise? Kati waliwo ensi ze tugenda okuyitamu, twasooka kubeera wa Allah, tuzze mu bazadde baffe, bakadde baffe, tugenze ku duniya ne mukabbuli, ne mukabbuli kugamba byonna bikole, ne kabbuli ekulinze, byonna bikole, kabbuli ekoze etya? Eyerekereza, ntero bagamba nti eyerekereza n'alima kasooli agenda kungula, eyalima ssere naye agenda musangayo mu nnimiro eyo nga sirise n'amannyo. Eyalinga Wakayima nga babawadde ebinyeebwa babirime, Wakayima ebibye n'abirya, Wango n'abirima bagenda okumaliriza ng'oli akungula nga Wakayima ali ku muti akanula maaso, ojja gakanula. Ani bye mwagala muntu, kubanga kati omuntu wallahi omuntu alabira ddala ng'omutegeezezza ng'alaba ng'amuvumye, nga kati omuntu omugambe ki? Abange twerekereze, omutonzi waffe Allah mwanjulire byeyagala, teri kikutwala mu kwonoona. Gamba abantu bo, gamba famire yo, tegeeza abaana bo, bakyala bo boyina,
nti abange zino ennaku si za busiraamu, nnaku za Allah sigala ng'osinza Allah nga bw'omusinza, tokyusa sisitimu zo. Kyo kati kambabuuze nga tumaliriza, bw'abanga Katonda waabwe ali mu kuzaala, salamu alaikum, bw'abanga Katonda waabwe ali mu kuzaala, bagendagenda mu ddwaliro bamulambule, bagenda muleeba kusitula ku mwana, bagenda munyiga lubuto nti nakawere, bagenda kukola kiku byonna. Era musawo kyamukolako operation mukazi we, wallahi bintu biri awo ya sheitaani bikyafu. Nawe omusiraamu otaddemu ekkanzu opalapalanya ogenda, yahe teweetambaala. Huwa Allahu ahad, Allahu lam yalid, Allah ali omutazaala, walam yulad, teyazaalibwa. Bade waliwo ebintu bitayingizibwako magezi go, tobuuza musomesa masita ate kati nga bino sibitegeera lwaki nfunya 99 ajja kukuba emigu kuba kati gyogeze si wuwo, yamanya kyakwadde akamu n'akalekayo. Era tukusanga oli musomesa nawe omwana 10 tubuzate gwosigaza mmeka oba kokola otya? Kati goyagala Allah kunnyonnyole butya ne yakujja ne komiko ne buli kimu akuwe ogende mwe mwe kale gendo gamwe mwana we gye wamujja andi mwagala okutegeera mu gye tujja. Even ebintu ebimu tubyerekereze, Allah tumulekere obuyinza bwe, byesigaliza tubimulekere. Tobako na bibuuzo byobuuza nga biri sitegana nti biri awo mbwate kati ye Mungu ayina emikono emeka, Mungu yeri yakitazaala, lwaki teyazaalibwa. Ebyo bikujja mu busiraamu ge va buvi wano ogenda oyambala esafuli ogenda obibuuza abeeri gwogenda osanga faaza ofukamire wansi nti faaza nakemeddwa nenkwata muka musajja nti nkusonyiye genda oye mwagala nga mugenda naye aya musiraamu akakasa nti musiraamu ittakullah. Ati ani? Ati Allah. Tumusaba Allah tusonyiye ebitusobako, Allah musonyiye ebbanga lyonna. Wabadde n'enniya enkyamu ey'okubeera ng'ogenda kujjaguza mwana wattu tukubiriza byesonyiwe, togenda kufa, togenda kubutuka yadde okuvaako omukono, sigala ng'oli musiraamu okusigaza obusiraamu bwo. Obusiraamu buvaamu na kigambo oba ekikolwa. Kati oyinza okulowooza nti ojja genda obikole osigale ng'osalira bwereere nga maneyane mye olina bbule. Even obutabitambala kwesonyiwa Allah. Tumusaba Allah atusonyiwe, atusonyiwe niye enkyamu ze tuyina, atuwe ennungi. Tumusaba Allah atukyusizemu embeera, atuwe obusiraamu mu maka gaffe, mu baganda baffe, mu bazadde baffe, mu mikwano gyaffe, abatukakkanyize bonna abatali basiraamu. Allah batukakkanyize basigale nga batukwatagana nabo nga tebatujje ku la ilaha illa Allah. Tumusaba Allah badde n'enniya enkyamu agiggemu sheitaani agitukingirize, kubanga ye tugoba ekiro n'emisana. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu